okuva ekiwanga ekindeese wano badde nze kwebaza mukyala Kampala Phoebe n'omwami Meeya Kabanda olw'okukkiriza ne bamuwala wange basale bajja mu kiwanga eyo ne balaba nga yapafominga bulungi ne basala bamuwe basale era leero nzize ne bankakasa nti omwana basale agifunye. Omwana bamuyita Nabukenya washimishanene era nga nebaza nnyo mwami Kabanda kama mumwangaze lwakyankoledde ne muwala wange. Mufune Bursaries kubazigabira olwaleero bajje nabo bafune Bursaries nga nze bwenfunye muwala wange Nabukenya bafunye Bursary mwami Kabanda Bursaries bwe ziri mu bungi. So that naffe tusobole okutetenkanya n'omanya nti maybe gali mulino essomero anga okulisti y'abaana teririiko wandituyitiddemu kaaga amasomero agamu agamulina ne tumanya nti these are the ones which people you are capable of handling at the moment. Nsangi bannamira Kabanda Foundation eno etuyambye kubanga nze nasooka nenjagayaganga abaana bamulekwa nenjagayanga nti school fees ngenda kuzijja tusa namukubira essimu omukulu yennyini namukubira essimu nansindika mu ofisi nanga ti genda olabe fiibe era nasitukiramu nenzija nendaba mukyala fiibe oyo kansala nankoya ku kyenali njagala kati bwe naddayo kyaneŋŋamba ku bantu era abasobola okugiika ne bambuza ne baga mugende ku division mulowe mukulu Kabanda Foundation ajja kukola ki ajja kutuyamba naye era ne leero mbadde nzija era mbatumidde naye omukyala Sinoni nja kuzzaayo obubaka naye ng'ekibiina kino kiyambye abantu kiyamba Mukama yatuwa omwami omufuzi alumirwa abantu era omuzadde alumirwa abazadde abatalina mwasirizi atekkanya abantu buli muntu amaaniza mu kiti kye nga bwamulaba buli muntu amulira mu kiti kye nga bwamulaba talina gwagoba mu ofiisi eri awo muzigule yanirira ate ne kansala gwe yateekawo ng'abadde agenze mu mirimu emirala naye ayaniriza bulungi abantu emirimu n'agikola bulungi abantu n'abatambuza n'abawo ekyo kyennyini kye beetaaga awatali kwemulugunya awatali kukaa awatali kuyaayaana naye ng'ekitongole ekyo kitukoledde omulimu mulungi. Talents College abo nabajjeeko mugudewo ng'abasoba nayonge nabo n'okujja mu evaluation nafuna first grade kumwana mugezi bulungi nava ole mutwala ku senti Steve libalita dandira liri wale manyi dandira senior secondary awo nayo nafuna first grade ne mutwala kakungulu ojimanyi kakungulu ekibuli nayo nafuna ki first grade abo ne ganesiba gamutwala mu ki university nezijja wano nembabulira yabanga nti kale mukosi eri ku miliyoni 2.58 yabanga nti akati kosi eri ku miliyoni 2.58 okoze otya omugati bananga siina kyakukole banga nti kale tujja kuwako hafu yaki y'omwana Mukama nanyamba yampa hafu sasula hafu omwana agenda kumamba asomye emyaka 3 ku diploma naye bali baŋŋambye nti nakola nsobi buki bataamanya nibayita ensobi kuba nsalina sente zimutwala muki university naye ekikulu bagamba nti yali afudde bwalemala akola ki azigangalo akati diploma agenda gimaliriza amaliramu guno omwezi guno omwaka guno gwamaliramu kati ali wano ku ddwaliro kutanishi naye akola bulungi nnyo naye kati omwana okukola obulungi foundation eno yekoze eki yenkwatiddeko bannange muyinza n'okubulira bannammwe abasigaddeyo eka banyonyere bagambe eriyo foundation bagiyita Kabanda Foundation
abasinga obungi obutabamanya batamanya kubanga buli muntu bw'afuna ekintu asirika busirisi bw'afuna ekintu akola ki kirungi tubuulireko ne bannaffe bajje batuyambe naye obanga otaddeyo omwoyo nga hafu eyo gisobola bulungi ogiwaayo ne bannaffe wano foundation ekola ki efuteerako era omwana wabanga ng'omukulu bw'atugambye kirungi okujja nga obbabuulira omwana akola atya ffe eri omwana gy'ali nze banesemanyinzaga temanyi n'abalala bangi bwe bali tulina nekirala kyagenda agattamu okwaidentifa nga babaana omubula nga kalina tagenti bamwise omuzadde abazze omwana musajja yansuulawo abaami nabo tebabavaako bakola bibada naye wano nsanyusa okulaba abaana bansanyusizza ne ontaata wange ono mutwalanga ekyokulabiramu ono afaana kusomesa abaana akuwa n'amaanyi okunoonyeza basale kubanga kati otanga nga omuzadde ali awakaayo omwami yamusuulawo omwami yamuleka kati anoonya engeri y'okukola ki tuyambye abaana baffe bangi tuweza abaana 10 nga tuyingira mu ofiisi eno nga tuyamba naye abasinga okufunamu ebaluwa abasinga okufunamu be bazadde abasobola okutuulawoko akantu tuli ffenna abazadde abasobola otulayo akaki akantu essomo libadde liwa emitwalo 6 omuzadde asobolayo 3 libadde liwa 3 omuzadde asobolayo 15 abo basinze okufunamu ennyo okitegeera mukwatizaako kaako naye naalootayo kaki kahaa kumamange kuterogo sanyusa okulaba olugendo kwatira ku baana ziika yali tayalinga nga zikyasobola kukola kyokka nga nina abaana bangi naye foundation ya Meeya Kabanda etuyambye nnyo omwana yali nga yasoma bulungi nnyo amaze senior 6 naye nga sirina sente zimwongerayo kuukirira omwana we Alex Kayizi olwokuba nti yandibadde nga mutwala ku digiri naye olwokuba nti nemutwala ku diploma omwana mugezi nnyo pulayimale gisomera ku Bishop East nafuna first grade nemutwala ku senior 4 first grade asomero bayita St. Stephen Mukono Dandira nenamujja nemutwala Kakungu yakola senior 6 era nafuna first waliwo Meeya alinawo Bursaries zagaba Meeya Kabanda ne bampa basale era omwana yasinga bane mugezi nnyo kati ninayo babiri bamaze senior 6 era nazze wano nensaba era naŋŋamba tajja kubawa basale ajja kubaweerera retired veterinary officer. Atugonza. I'm a teacher by profession. Today it's my first time to attend this meeting ya Kabanda Foundation. Meeya Kabanda Foundation. Naye obwenjiraba foundation yeno egenda kuba of great importance to the parents within Mukono and outside Mukono. Kusinziira ku Councillor Phoebe engeri atwadressinzeemu egenda kuba etuyamba nnyo kubanga teriko bwakuliza obungi nnyo like other foundations where you find someone is saying you have to do this, you have to have this. No, this one, the way she has addressed us, it is not like doesn't want any other thing into like oyina okumala kukola kino na kino okufuna bursary. So we are very willing to share Egabidde, and I think the way she's talking, it's going to be of great importance to all the people, and it's going to help many parents, and it will even help our kids and at least they are successful in life. So we are very well welcoming it. We are very happy to have it. Mu kibuga kino ekya Mukono Central Division ate mu foundation eno ya Kabanda Robert Foundation nkola ng'omuwandiisi.
Ekitongole kino ekya Kabanda Robert Foundation kyatandikibwawo Meeya wa division eno eya Mukono Central omukulu Kabanda Robert oluvannyuma lw'okujja mu office n'okusanga ng'abantu bangi abaleeta ebizibu oba okusoomoozebwa okw'enjawulo mu bulamu bwabwe naye nga okusingira ddala twajja jjukira nga covid yakamala okutaagulataagula ennyo abazadde baffe ng'emirimu giweddewo ng'abazadde bangi tebalina busobozi buzaayo baana mu masomero kati bangi nnyo abajjanga gyali nga bamukaabirira ku nsonga ya school fees bw'atyo n'asalawo okutandika ekitongole kino kulaba ng'ayambako ku bazadde abakaluubirizibwa mu nsonga eza school fees. Ekitongole kino kiyambira ddala abaana baffe kubira ddala ku pulayimale, secondary, institutions ez'enjawulo paka ne ku universities nga bafuna discounted fees abamu ne bafuna scholarship abalala ne tubawa sponsorship aba ne baweerera ddala bwetyo okusinziira ku mwana nga waze. So buli abazze wano eno ffe tukkiriza nti aba alina obwetaavu nzadde wakitukira najja aba alina obwetaavu mu nsonga eyo ya fees kuba bingi ebitukuba olusamu balina abaana bangi nga bamulemeredde abamu omulimu gwaliwo ne guvaawo ebintu ebifaana bwe bito kati bwajja n'ayogera naffe n'atunyonyola atutuula naye ne tulaba omwana kilaasi gy'agendamu ne tulonda somero ki omwana oli asobola okukola ki yasobola okusomeramu. So gwe mulamu omukulu under Kabanda Robert Education Care Scheme era ng'olwaleero abazadde baffe abali ku program bewandiise abali ku ongoing nga abaana baabwe bali ku Bursaries abo betwayise bakomewo olwaleero tusobole okwogerako nabo batubulire oba balina obuzibu bwonna mu masomero gye twabateeka bwe bayitamu ate era tubongere ebbaluwa endala ezizza obujja Bursaries zaabwe basobole okuddayo mu masomero. Ate oluvannyuma ebibuuzo binaba bikomyewo ebya P7 tujja kuyita ate abazadde abatwala abaana mu senior 1 bajje nabo tulabe engeri gye tubayambamu bwe tutyo n'ebya senior 4 binadda n'ebya senior 6 bwe tutyo ku mitendera egy'enjawulo. Kuba ekitongole kino tekikola kusomesa kokka so kigazi kino objectives nyingi mabegako twalabye nga twabadde ne Meeya Kabanda Christmas Cup ng'ekyo nno kyademu objective yaffe eya talent development eya games and sports ey'okusitula abavubuka kati nga twakoze empaka ezo ttiimu ne zeetabamu era ne ziwangula ebirabo bingi nnyo mwabirabye okuvira ddala ku nte emidaali bikopo embuzi ebintu ebifaanagana bwe bityo ate era kyetabye nnyo ne mu butonde bw'ensi okulaba nga tusitula obutonde bw'ensi okusimba emiti mu masomero mu public places okutaasa obutonde bwaffe obw'ensi ngeri y'emu kitambula nnyo nga kyogera n'abaana baffe abaana mu masomero tambula nnyo nga twogera nabo ku bulamu bwabwe ku ndwadde enkambwe ebisoomoozo basobola osanga ebiyinza obbajja ku mulamwa okubazaamu amaanyi okwogera n'abaana abakayingira like leadership prefect abo okubagumya okubazaamu essuubi n'okulaba nga tubazimba kuba be bakulembeze baffe ab'enkya. Yatulina ne pulaani y'okulaba nga tuyingira mu garbage management. Yes, tujja kukola entekateka okulaba nga tulina engeri gye tuyimusa omutindo gwa garbage ono kubanga kyekimu kitusoomeza mu kibuga kino kulaba nga bakolamuko ebintu ebirala sorting okwawula kasasiro ono n'okulaba nga basobola okuddamu ne bamurecyclinga okukolamu ebintu ebirala ezimu ku nteekateeka zaffe ze tulina mu maaso eyo. N'ebintu ebirala bingi ng'okuyambako abantu abatalina busobozi abakadde mu byalo tulina enteekateeka zonna ezifaanana Foundation Education Care tulina abaana baffe ddala abawera twakagitambuza kati emyaka 2 guno omwaka gwa 3 naye tulina abaana baffe abawera ddala 10 ate tubasuubira okuba nga bagenda nakweyongera nnyo omwaka guno kubanga abantu bongedde okuteekamu obwesige n'amasomero mangi agazze ku board okulaba nga tusomesa abaana b'eggwanga lino. So tageti yaffe yakubeera n'abaana nga 5 nga tusobola okuba nga tubayamba ekyo ekigendererwa kyaffe era ekitongole kino kyennyini kirina mu masomero gaffe aga gavumenti kati wenjogera essaawa zino tuli mu ssomero lyaffe eryakati pulayimale bwe twagiramu ofiisi essomero lyaffe eryo lyalimu abaana 25 ate nga lya gavumenti balina n'abasomesa. Abazadde baffe baali balina attitude mindset yaabwe mu kyalo eyo nga okusomesa tebakutwala nnyo nga kikulu. Abaana babateekanga nnyo mu kwaliza eyo ne basima amayinja abaana tebasoma abalyosa abazadde tebawa abaana byetaago. Kati ekitongole kino kiyingira mu ssomero eryo ne tutandika okusomesa abazadde baffe obuvunaanyizibwa bwabwe okuweerera abaana tutandika okwogera n'abaana bennyini ne twogera n'abasomesa okufuna attitude change ne tutandika okutuukirira ebitongole eby'enjawulo bituyambeko okuleeta obuyambi mu ssomero era wenjogerera kati nga tulina abaana baffe 120 mu ssomero lya kati primary
Target yaffe yakola nga libeeramu abaana 2 ng'omwaka guno tegunnaba kuggwako era mu bwangu ddala tugenda kubanga tutwalayo uniforms bwe twagezezaako okulobinga okuva mikwano kulaba nga abaana baffe bonna tubagulira uniform n'engatto basobole okubeera nga bali smart. Ebyo bimu ku bye tukola biruubirwa byaffe mu Kabanda Robert Foundation. Entekateka era tubadde tukikola nti waliwo abaana baffe abamu abava mu masomero oluusi abamu bafunye embuto abamu fiizi zaagaana abo naddala abaana baffe abawala kati nga tubayamba nnyo okulaba nga tubateeka mu institutions ez'enjawulo zisobola obayamba bayiga ebyemikono era tulina abaana baffe bangi nnyo abayize ebyenviiri waliwo abayiga ebyalaani mu matendekero ag'enjawulo kati ekimu ku biruubirirwa byaffe mukama nga tuwadde obugabirizi twagala okukolawo ettendekero under Kabanda Robert Foundation nga lisomesa bya mikono eri abaana ba mukono baana b'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ekyo ekirooto kyaffe tulabe nga abaana baffe basobola okusoma ebintu ebibeera mu mutwe ate bwe bafuluma nga basobola okugenda ne beetandikirawo emirimu bo bennyininyini era tusaba mukama atuyambe tube nga tusobola n'okubawa entandikwa ne bafuluma nga okuva mu institution nga bafunye ne ssente ez'entandikwa ne basobola okweyimirizaawo nga bo. Central Division era nze Executive Director wa Kabanda Robert Foundation Limited nga tuvuddeyo mu mbeera y'okuyamba ku bantu baffe mu community mu mbeera ez'enjawulo naye okusingira ddala okukwasisa ku bazadde okuzza abaana ku masomero okubasomesa n'okubalabirira ali n'okubasomesa oba okubagiriza empisa ennungi. Mu mbeera eyo tulina abaana bangi nga minisita abalaze olukangaga lw'abaana bwe tuyambako era tuyise abazadde leero twogereko nabo twongere okuteekateeka abaana baffe nga tebaana bakudde mu masomero. Tubakoze bulungi abazadde twongera okwogera n'abantu abasobola okubayambako tutuga nti omuzadde agenda mu ssomero lyennyini lyanaasobolako ekitundu oba tuwadde full bursary eri omwana asomye bulungi n'asalawo omwana we wanaasomera netukwasaganyiriza wamu awataliga nti ate waliwo abeera wakati mu mbeera efaanana bwetyo. Era tulina ssente ze tusaba zonna mu mbeera eyo omwana tumusasulirako ensimbi nga Kabanda Robert Foundation ate n'omuzadde kyaba asobodde n'agenda butereevu ku ssomero ku skimu. Tulina amasomero mangi mu Mukono n'ebweru wa Mukono, tulina amasomero agakola ddala obulungi. Tulina amasomero ku World of Africa, tulina Bogia, tulina Rise and Shine Ntinda, tulina n'amasomero mangi Suubi, Merita, mangi nnyo sobola kugamalayo naye nga omulamwa kuyamba ku baana bangi bazze wano eno era mubalabye abamu basomye bali mu kumaliriza abasomye obusawo abasomye obusomesa emirimu egy'enjawulo ba engineers nga bagenda kubeera ba mugaso nnyo eri eggwanga. Kale tusaba tukubiriza abazadde okujja okwogera okusomoozebwa kubayitamu mu mbeera efaanana bwetyo era tubasaba baleme kwekweka n'abaana bajje tuwasiganye ebirowoozo ebirungi ebyo tusobole okuyamba ku baana baffe basobole okusoma. Zitandikira ku level ya primary, secondary, university ne tertiary institutions. Kati mu mbeera eyo tulinamu nursery isigadde tulina nabo okuyamba ku baana baffe okusomesa abaana wano mu ggwanga ate n'ebweru w'eggwanga. Omuzadde wabanga alina esompi naye musobola okumu era tetukubiriza nnyo okuba na Bursaries zaffe twaga nnyo okugabirwa omwana okumpi n'omuzadde waali naddala singa omwana oyo n'omuzadde bakkiririza mu mutindo ogw'essomero eryo eribali muliraanye kubanga tulina amasomero ag'enjawulo nga bwenkulaze tulina okubeera ddala ku masomero aga first class, middle class ne lower class mu nsenka y'amasomero ago. Kale omuzadde so okubanga omutwala mu ssomero first class amutwala nga oba World of Africa oba Rise and Shine nga yafunye obwonne obulungi naye omwana ayinza okuba nga n'obwonne teyafunye bulungi nga n'omuzadde talina nsimbi era tujja muteeka mu ssomero omuzadde tyasobola okutwalako ekitono wabanga tafunye full bursary. Full bursary tusinga ziwa abaana abavuddeyo nga basomye bulungi nga bayise bulungi oyo ntumuga tumutwala mu ssomero lyonna lyayagala naye nga ku full bursary. Naye bana balabe tuyambako ekitundu kisinziira omwana yasomye atya obusobozi bw'omuzadde nawa waali.